abantu nga tezitambula nazo zibalibwa mu akawunti eziri banka z'erina era baboogera mu magoba banka gekoze nezo bazitwaliramu kati kino kiba nga kikosa banka okubantu nga tezikola bulungi ko balina akawunti nange wenejja oli munauganda okulamusizaako nnyo nekwebaza okugoberera n'okuwuliriza n'okusharinga n'okomentinga Spike News Uganda. Kakati olwaleero yina ensonga nga 2 oba 3 zinjagala tutunulemu. Esooka yeyazina essente zaffe ezigenze ziddibwa kati n'essente z'abantu bakyeyezemuulira nti ate abakulu bazaagala n'essente zaffe eziri mu banka abakulu ze baagala okweddiza. Kati ensonga y'okubiri bwe bukulembeze bwe twalonda ndowooza ennaku ziweze 10 ekyatulonda then eyokusatu ge mazaalibwa gono omusajja gunoyita omukulembeze wa Uganda era ndowooza kiri batusooka nakyo amazaalibwa g'omukulembeze ag'emyaka 77 tugamba byonna birimu engeri y'amatankame oba omusajja emyaka agimanyi egigye oba tagimanyi oba lwaki amazaalibwa bagakuza nnyo mu kiseera kino tetumanyi kwegamba gwe nange tubyebuuza naye mabega wali ono omukulu yali takuza mazaalibwa kubanga yali abuzaabuza ensonga y'emyaka ekyo oba mukijjukira oba mwakirabira simanyi naye okuva ne baayisa etteeka lyatogikwatako afuna omuzinzi n'amaanyi agakola kati bukyayagala akikola kyere n'ebyo byonna yandibikoze n'alekeraawo okutta bannayuganda n'alekeraawo okutulugunya bannayuganda n'alekeraawo okukola ebintu kwegamba simanyi nakugamba Uganda eyali ensi eyeyagaza eyalina amasomero eyalina amalwaliro eyalina ebintu kwegamba Uganda was the pearl of Africa neraba omusajja ensi bwagifudde ekyo kati kikomyawo. Kati ensonga endala yeye sente obusente kubanga kati oba tuli mu gavumenti oba nga tuli mu famire erimu ka gurupu akakali mu kutulugunya bannayuganda n'okutwala ebyobugagga bya Uganda zolina bwa busente kusingira ddala kati ffe ng'abantu ba wansi omuntu n'ogenda ovumiriya n'okola obusente bwo n'obuteeka ku akawunti ng'olowooza nti kansolooze oba nkuŋŋaanye osobola okufunamu ekiki ekyegasa mu maaso awo abasajja bali mu kukola mateeka kubba sente. Ate nze kyendabye ku gavumenti eno eriko ey'abana abasajja abayeekera bagenda okuleeta ekintu mu public ng'olwedde bakikola dda. Kati nze ekibuuzo kyembuuza gwe munange ekyokuggyako esente oba okutwala sente y'omuntu wa wansi kuba kuyigiriza ki ensi kuyigiriza bantu kubanga batugambako emabegaawo nti kola otereke osobole okufuna kyeyagala. Kati bwe baddira sente zaffe nga ziri ku akawunti ne bazibba ne bazijjayo ne bazitwala baba tuyigiriza akola ki kutereka buli kofunye okalye oba tuteeke mu nju deni bajje n'ebijambiya batuteme bazitwaleko deni osigaze nga tolina kyolina. Kubanga nno munnange gwe ayakatandika okulaba gavumenti eno bano abasajja balagirawo nti babbi kubanga era ne mu lutalo mwennyini balinga babba emmwanyi z'abantu amasitoowa agundi amasitoowa ga Pamba babba ente z'abantu bintu bingi oba omanyiko ku lutalo lwa 86 then batakomaawo Museveni nga yakawamba yakatwala obuyinza bwa Uganda yabba sente z'abannayuganda zonna ng'oleeta akakadde k'essente ne bakuwamu 7. waliwo obubbi obusingaawo nkubuuza ggwe nampuliriza waliwo obubbi obusingaawo
omusajja ono nga yakajja mu kulembeze yagenda n'adyekadyeka abannayuganda n'abagamba esente simanyi zibadde ki simanyi kiki simanyi ki nakunganya sente zonna abannayuganda nazibamalako bwe bwava obwolaba akunganyiza sente zonna akakadde bakakuwaddemu kasanvu kati naddira n'ebintu ebyali ebyamaguzi munnayuganda mwe yali ajja sente nga tetutunulidde politics nga wekiri kati kubanga kati yaddira politics namufula ebyobusuubuzi ate n'akasaawo ng'akamaso okuttirako bannansi. Munnayuganda yali alima ng'anoga emwanyi nga zaweerera abaana emwanyi nga zagaggawaza abantu bazimbanga amayumba nebagula piki nti emwanyi zaabala ebyo ndowooza byonna mubijjukira naye omusajja bwe kyajja emwanyi naddira abantu oba ojjukira edda abantu nga basogola omubisi mu kisubi naye obwo kati kisubi bwe yasooka okuvunza n'afa ebiwuka nebijja biri amatooke. Kati ekintu nze kyendaba ekiriko kati ekyettunzi nte namata kubanga era gegava eyo gyasibuka. Kati gwe nange tuliwa era tutunuulidde ki? Tutunuulidde ki? Kati wuuyo bali mukola ebiteekateeka omanyi bano abasajja buli tteeka lye bakola tebakola nti bafuddeyo ku ggwanga oba ikonomi y'ensi kubanga era Museveni akyogera lunye ng'ayinza okugugamba nti oba tumukonjera yagamba nti ye akolerera famire ye baana be nabazzukulu. Eyo statement yokka oba ogiwuliriza nze kati nzira wali nensekeera nensaasira n'omuntu agamba nti mbu awagira Museveni era amwagala nnyo. Kituufu mwagale oba mwagire tayita kwagala ate yadde kiri ngafe abasajja oyinza okubeera awo noyagala omukazi ngaye takwagala oba omukazi noyagala omusajja ngaye takuliiko ntya life is like that. Anti era bagamba n'olugero oluganda lugamba nti kyoyagala tekikwagala singa ettooke litufula mu ttama akitegeera kati ekyo bwe tuba tukimaliriza deni kyetulina okuzaako oba okusembayo. Abasajja bano bwe tuyita abakulembeze kati mu ofiisi bamazeemu ennaku 100 naye ennaku ezo 100 mubaka wo gwe walonda alina akozewo ki oba akomyeyo oba bisuubizo biri bitya. Kati wakati mu kusoomozebwa nga boolaba nti ebijjambirira babisiba kubasigira biki abantu bafudde. Museveni avaayo asuubiza abantu I will crush you. Kitegeera agamba I will crush you. Kati na bano bannaffe betwalonda betwesiga ng'awa opposition bali awo mu ngeri y'amatankane bagaanidde ddala okuvaayo okutulaga manifesto yaabwe kikyesoma kwegamba bagaanye okutulaga kiki kye tuba tugumirako bagaanye okuvaayo okutuwulira kiki ekiddako. Ndowooza mwalaba ejjujjuzi wano ndowooza abakulembeze bombi Museveni Kijambiya ne Bobi Wine gwe twalonda nga bali ku Channel 24 France. Bobi Wine agamba akyabanja buwanguzi kati obuwanguzi bagamba nti akyabanja lwakuba kati bannange tuli balemu tulina obulemu ku bwongo. Omuntu asaba obuwanguzi nga walonda leader of opposition oba otegeeza ki? Twagala kyenji naye omuntu okyabanja obuwanguzi walonda leader of opposition you are now the leader of opposition. So bisobera naye wadde kale ebyo nga biri awo birimu engeri ya bitategeereka bulungi. Munaku 10 omubaka wo gwe walonda gwe wafiiririra eyakuvumisa abantu akozeewo ki oba kikyolaba kikyolaga ensi kyolaga eggwanga
abasinga kati tuwulira gundi ate alya ne gundi yakoze bw'ati gundi twawulidde n'ebyakasolo n'okwawukana n'eswengere kitegeera. Kale bannange ebintu bya politics nze ngamba basajja bano abali mu bukulembeze oba mu buyinza feva tutereddewo just ebintu bye tusobola okuba nga tukola politics wabe ne tumubalekera kuba bandituguliddewo amasomero abaana ne basoma, banditukoledde amalwaliro nga obulwala ofuna obujjanjabi, amakubo ne gatereera. Baleme tuwuddisa kubanga bannange nsigadde Spike kwa Spike News. Subscribe, share, like and comment. Spike tujja kubanga tuleetanga ebyensonga era otuula bulungi n'owuliriza n'okola analysis eyo nga gwe naawe no commenting awo oba nojja mu inbox ntongera okubyogeramu era nebaza nnyo abajja mu inbox ne bongera okuwabula kama abakuume Spike News Uganda.